Yes, afa additive yuji mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenna muri mutya mwabali ekkata mbagamba nti muri bamaanyi abali Saudi mu kibuga Riyadh abali mu ggwanga eryakkata awo mu kibuga bakita Doha batumiddeko mwenna nembebaza mwasibye mutya banange muri mutya mujje baje mutusizaako engalo onako otwaliro eno bagita fa additive yuji katana bakwango subscribinga ngenda kusaba mbi o subscribinge onyige nekade akala musajja watu kibamukola bamuli bubi bamuli busy abamu batandise n'okubanga bamubika nti munange musajja watu nti asiza omuka ogw'enkomerero waliwo abamwesibyeko ku mitimbagano wabula onasubiza okubanga agenda kufaafagana nabo basubiza okubanga agenda kubakola ki agenda kubatrackinga asobola okubanga abafuna onagamba nti batambuza amawulire agamubika nti afudde Akram Gumisiriza omwami owa Ajati Kurthum eno bagita fa additive yuji mwabanyi okubanga mugifollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyiga hanekali abamu bamulangira nti lwaki yawasa Namwandu nti kirabika Akram naye tasobola kukwana ng'omuntu ofumbirwa otya Namwandu musajja watu bamuliwe Akram Gumisiriza bavuma Namwandu weso gwe yefunira musajja watu abayaye bamutaddeko akalaaca bamutaddeko omumwa yebuza n'enima nabakola ki lwaki temunneesonyiwa lwaki temunvaako lwaki temundeka Akram Gumisiriza musajja watu bambi naye ng'ensonga zezo babanyi okubanga mugifollowinga abasubscribinga kyamaanyi kyemwakola jimpereka like ate subscribinga onyigene kade ngenda kubankolaga ka screenshot maaso akalaga emu ku ebyo abo ababika Akram Gumisiriza abamubika nkaina maaso just ngina kusaba subscribinga onyigene kade musajja twagambye bannange mwe jukire banga elise abadde France babadde bagenda kula ki babadde bagenda ka vacation ne mukyala we amanyikiddwa nga Ajati Kurthum Gumisiriza omanyita kyali Kurthum muzaata ne wankubadde agamba nti yerinnya tayirinaako buzibu abagala okumuyita bamuyitira Kurthum muzaata abagala omuyita Gumisiriza bamuyite Gumisiriza yagamba talinaako buzibu erinnya lyali omuyisa abajja kuyitaba abajja kuyitaba oba muyise lya mugenzi anti Ajati Kurthum muzaata oba Ajati Kurthum Gumisiriza gonna gw'omuyise yagamba nti akola ki gonna atagalinako buzibu ye Ajati Kurthum omwami we bamuli bubi nkugambye omwami we waliwo abatambuza amawulire agamubika ngenda kuba nkuba akaakaana nkani maaso awo gusubscribinga onyigende kade basi kaakano nkakutereddewo era nga onagamba nti kitalo nnyo abawa Dr. Kurthum abadde bakava mu mikolo bwafudde ala musonyiwe byonna ebyamusobako bamuyita Douglas Lwanga afukidde mukulu Akram akayinja mu ngato simanyi mukulu Akram oba bayagalako omukazi omu ne Douglas Lwanga afukidde omusajja ekizibu omusajja amubika omusajja amulangira lwaki yawasa Namwandu nti abakazi babula kirabika nti naye okukwana kumutawana nnyo okubanga yatuuka okubanga awasa Namwandu musajja watu bamuli bubi naye agambye gwe bwe naba simaze kufuna tojja kunneesonyiwa ono asuubiza nagamba nti ajjako amufuna omuntu oyo akola ki nti amwogerako kalebule kati awo simanyi bagenda kukikwasaganya batya kubanga owetegereza obulungi ono yalaga nti tasobola kumukwata ne bwabeera afa atya ye nga ye ali sure 100% agyewulira agamba nti tosobola kunkwata gwe newobeera ofa otya Akram agamba njako kufuna bamweta Lwanga apostinga nnyo buntuntu ku social media okwo apostinga nnyo naye nga bulina bolekeza negative nga buliko negative words ezikola ki ezirumba mukulu Akram Gumisiriza kati nze neebuuza musajja mukulu naafuniramu wa Douglas Lwanga afuniramu wa notuka n'okubika omuntu notuka omanyi ennaku zino Uganda ziyantabula bannange ebintu byedda ng'omuntu okubika omuntu maama kati byafuuka bya bulijjo naye nga
okufa kwo kwateeka okufa kwo kwateeka buli muntu waakufa era Akram yagambye gwamanyi nze oba ombika ffene tuli baakufa. Akram ye takirinaako obuzibu yagamba oba ombika oba biki naye agambye Lwanga nja kukufuna. Akram agamba Lwanga nja kukufuna. Musabuscribe nga ate munyigine kada amugambye nja kukufuna ne bw'oneekwekawa. Lwanga yagamba toyinza kunfuna gwe n'obeera ofa otya. Munange abeera Lwanga ssebo nga replyinga abantu amugambako ku nsonga z'okuba nga akola ki ayogerako ebikyamu omusajja mukulu amanyikiddwa nga Akram gumiisiriza. Bantu bamuwoni nga bamugamba Lwanga weesonyiwa akasajja kajja kukuyiga kakunoonye kajja kukuwenja ng'empiso kakufunze totulaajanira Lwanga. Lwanga ndowooza omulengera Lwanga ssebo bye yawandiise ku munne ndowooza obirengedde. Yalira ebifaananyi bya Akram ebyedda yali omulwadde ebbanga eyise mwaka ndowooza guwedde n'abiteeka ku mitimbagano alabika okuba nga abishiyalinga era abasinga baakubidde Akram amasimu ag'okumukumu nga babuuza sitole ki bakuba esimu bawulira ani akwata essimu bagenda okukolera nga Akram ne bagamba Akram sitole kiki tubali tumanyi ennankani kiki ekituuseewo. Akram nga bagamba ati kiki bamugamba nti ate tulengedde ku social media omwana ng'akubika. Akram n'agamba kiki kino muno omwana yeeyita ki. Ne Akram yagamba nti Lwanga yamanyi byakola okuba kumubika agenda maaso n'okuba nga amubika kubanga bonna baakufa wabula agambye newankubadde agamba nti nno kwegamba alaga nti nno tamwinaako buzibu ku by'okumubika naye agamba nti tannamuggyako ngalo tannaba kumuggyako birowoozo eby'okumuyiga n'okuba ng'amufunza. Agamba nti ateeka okuba ng'amufuna mu ttaano ze. Akram agenda kufuna atya Lwanga agenda kumufuna atya. Lwanga amanyikiddwa nnyo ku social media bano abaana bano ababloggers ku mikutu egy'enjawulo Facebook Twitter. Lwanga oyo amanyikiddwa nnyo bamuyita Douglas Lwanga naye afukidde omusajja ekizibu. Posti ze kyenkana posti zonna z'ateekayo zonna zibeera zikola ki zonna zibeera zirumba Akram. Abasinga beebuuza Lwanga waliwo yamusasula waliwo gwe baali yali yeegwanyiza Ajati Kulothum sitole ki kubanga wagira wakola ebifaananyi nti ate Akram bamukutte nno. Ajjukira Lwanga bamukwaba abapika mu nsonga za amukulu Akram we bamukwatira nga bagamba nti no yafuna omukazi n'atamusasula bano abakyala banneekolera gyange. Lwanga bamukwaba abapikamu ekintu abasinga nanso kubanga beekengera nga bagamba nti Douglas Lwanga ono blogger ayinza kuba waliwo amusampolinga omusimbi okuba nti naakola ki nti okuba nti nno ayonoona obulamu bwa Akram gumiisiriza nti Akram asulewo Ajati Kulothum. Olasaba bamulangidde Akram lwaki yafuna nnamwandu abakazi nti bamubula n'asalawo okufuna nnamwandu saabayaye bamugambye bamugambye lwaki weeswaza lwaki weerabisa abakazi bakubula asalawo okufuna nnamwandu. Abayo ku social media balina ejjoogo bannaaye sakya wattu Akram naye ng'ensonga zeezo musajja watubambi ebisajja bayaaye bamuliwe ku mitimbagano naye ng'ensonga zeezo zimukola ebitambulatambula kadde kano ono babadde France ne mukyala we Ajati Kulothum muzaata naye nga bwenjogera esaawa zino baka bakomyewo dda mu ggwanga Uganda era agamba nti agenda kuba anoonya mukulu Lwanga agenda kumuyigga agenda kumunoonya kirungi ekifaananyi kye kyakozesa ndowooza ku profile lwakuba weetegereza nga social media oluusi social media account si buli muntu ekifaananyi tekibeerayo kiba kikye ojjagala otambulire ku kifaananyi nga si kiki era abasinga balabuddemu kusajja mukulu Akram namugamba nti munaye wegendereza ekifaananyi tofollowinga ekifaananyi ng'olowooza nti kya Lwanga ojjagenda ogende ku muntu nga si ye Lwanga. Lwanga ayinza okuba akijja ku internet n'akola ki n'akikozesa nga profile picture ye kati gwe bw'onaagamba nti olaba ekifaananyi kye tikogenda otambulirako noonya magezi malala oba oyingira mu akawunti ye n'ofuna engeri gy'omanya address ye oba oyingira mu akawunti ye n'ofuna engeri gy'oyinza okufunamu ennamba ye bamugambye ky'oba olina okukola ky'oba olina okuba nga okola muba nnyo okuba nga mugifollowinga aba subscribinga kyamaanyi kyemwakola bagiyita FAD TV
mubeere bulungi mbagala nnyo.